Pastor Bugingo kandi nitukugonza muno kandi nitujja kuchuma nitujja kuzara habwa amani ga Ruhanga nitujja kuzara Mukama Katonda akusobozese Pastor Bugingo okuzaale n'abaana abalungi. Bigambo by'Abaganda ba Susan Makula essaala gye basabidde Pastor Bugingo azaale abaana. Jjukira talina mwana yenna mu sisita we era bagamba nti eyo yemu ku ssaala ya maama gy'abadde asabira olw'ebintu Amakula Susan ate oboolyawo bye yaleeta bukya akwatagana n'omuninkini we Pastor Aloysius Bugingo. Nja kusabirawo vidiyo eno buli wegiteekako ekigalo kijja kuba nga kijjamako kubanga etambula ddala obubaka bwa Baganda ba Susan Makula eri Pastor Bugingo. Era bino ebigambo olubirudde musajja wattu akatambi nkalina mu maaso awo anaakaba amaziga n'agamba nti maama bulijjo ayagala kulaba ku muzzukulu wo Pastor Bugingo ate nga omugye mu mbiriizi za muwala we ayitibwa Susan Makula. Wano wakulu nnyo wuliramu nzije nkwongereyo bikyali byennaku. RIP maama wa Susan Makula. obarole nk'emizimu ekibantu ne balwadde abatakwina kwakijja kwihawo Ruhanga kiyakupeire omuntu tasobola kikwihawo ow'amaani wempa omwigulu niwe yakupeire kandi asobola kikwihawo. Yego nyongera muno okusiima abantu bonna mu kitiinisa kyabo ow'ekigaali ow'ebigere nywena tusemerirwe muno Ruhanga balesere kandi abagabeyo bulungi betu mutatwebwa tuli hamu. Amina. Aboolyawo eba yeetaagisa maama ono abaddewo era famire eyongedde mu maaso n'okuba nga oboolyawo emwebazi kati ewaddako wano wakulu nnyo ajja kusaba nkujjukiza Sheikh Ashraf ye musomeddwa ajja kusomeddwa ate ebintu bengulu kuba nga bitambulira ddala bulungi. Omwami omukubireko ate ojja kuba nga wejjusa kati aba Spurs Tours and Travel bagamba bajja kutwala e Canada ku bbeeyi layisi era nga bano bajja kusobola okuba nga obulamu bwo babukyusiza ddala asinga obeekwata. Kati nabo bakubireko tugenda kuba nga wejjusa kati kankwe omukulu ono ate nzije tweyongereyo. Era n'abaloboozi ge mbeera nga wulira mu nze simanyi oba kyali kibabaddeko nga mpulira akola ki ayogera nange nga naaba nga bwaba akuyise banga ose mu ofiisi oba wa
bakola amasasi ng'omuntu afali busagwa mutwagwire so ekyokukyeyogerera kyendifalinze nga ng'oyinza byonna that one I know. Olwokubiri namuga nti era nga tuwali kigambo bwekiti kimu waakirimu eki kyewateesa ekiziyizika eyo naye gye muli mukaba enkokola mukaba ebigambo mukaba amakuuli osula oyogedde n'omugagga ekyanga takyakwata simu yo ne bagaana okuyita ku geeti ye ng'ate osuza olina ky'omaliriza mwava n'enjogera waffe masaka bagamba nti ky'otannalya tokyesunga lwaki ekyo omuntu akyusa ebirowoozo abaana b'abantu bakyukanga obudde muba mukasana ng'akaagala na kuyita mu mutwe eddakiika eziddako nga buli muntu anoonya wakweggama era akasana be kabeera kanje nnyo manya nti enkuba yeddamu abantu abakulu bakimanyi abaluddewo kasana kangi kaagala kubotola mutwe manya nti amazzi gajja so abantu bakyukanga wenda naye mukama atakyuka baakubya Kireewo Kivumbi eriiso lino myufu lyagala kuvaamu baakubya Kireewo Kivumbi ali Mark n'ekkubiro nga balinga ababadde bakuba ekinyumo kisajja kinene katukikube anti kikuumi ki okumukakasa nti they have the mafia power okumukakasa nti basobola okunafuya omwoyo gwe ne bamukubakuba nga tebakuba mwana mukuba kati n'okuba omwana omuto tekikkiriza ne bamukubakuba naye ekimukubya nti ye Kireewo Kivumbi teyalegeza ali kusanyuka TV oyo ye Kireewo Kivumbi ali mu magye oyo mwana wa Kireewo Kivumbi singa tuddayo ku katono eyo kooti gyalimu eyo kooti gyalimu ya magye bannamagye abasoma ebyamagye eriso lirabye naye gw'olaba omuntu n'omukubakuba bw'ati omuntu omukulu era n'otugamba nti eyo professional army era n'oyo n'ayimirira alina mu masiki n'erinnya tasobola kubanga alina ne pips ze tayinza kubanga yazambadde kubanga kyakola akimanyi nti kiswaza ono ya Kireewo Kivumbi akimanyi nti kiswaza go tolirabalaba neriri leeta liri lyagala na kuvaamu leeta liri eriri mu kyuma lireete liri ne mukuba omwana w'abendi ne mumukusa ne mumuleeta liri lyoliraba eriiso. Can you imagine in a nation somebody's country omuntu ng'azaliddwa can you imagine